Amannya gange bampita Naziri Morini. Ayagalla Katumba. Ayagalla Mr. Katumba. Mpulira mupikira. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Ondinanze. Agamba atya? Katumba Oye. Wanje? Oye. Batya? Katumba Oye. Okay, mikwana abanja atulaba ku Star TV program wewunyise omwagalawo surprise your loved one nyingiddewo tuyingiddewo sinzezeka sorry tuyingiddewo ne team nga bwe mutulaba bannange tugenda ku surprisinga president omukulembeze Katumba ani bwe ngamba Katumba nga muddamu nti oye bannange tugenda ku surprisinga president Katumba okay bwatyo ngani yatutumye bannange bala mwebuza dda matakudde mito bana atumye Shifah ku surprisinga bannange omukyala ali yepikira Katumba bannange bingi byangamba ku simu bannange Shifah munnange nze ndiredde okubeera first lady abasajja tuli wano batubula dda ate mu rova tusisinkana ebitategeera ne kati omwana omutongo oyo ayina vision ayina kyatunulidde maaso nava naga asobera president at how many years 24 years. yes ng'amanyi kyayagala ekyo kyokka abakyala twetaaga omusajja ayina obuvumu omusajja gwosobola okwezimba naye kuba nange nyina emirimu gyange gyenkola bwe nkwatagana ne Katumba tugenda kukulembera ensi eno banange omukyala yangamba ebigambo bingi nnyo ku simu nampeereza voice nnyingi nnyo ninga era mbazze mu baplayingira voice note nanga Shifah sijja labiko manya abantu bakulitisayizinga bafani baba aba YouTube bagenda ne batwogerera nze sigenda kujja naye nkubira simu nga bootera okukola abebweru ne mugamba nkwegayide singa surprise twagikola dda kata natuka sente shopping kata nebirabo bitwononekeko keke zife amatooke ne gafa ne tuddamu ne tugula amalala nga tugamba mukyala munnange jangu tukole surprise eno gwe woli abebweru kale boogera ku simu naye gwe woli Shifah bonaagira ekifaananyi nti nedda gwe jangu munnange tuweyo nagamba bize nange ndi so hard working nga boolaba omwami oyo Katumba ne mugamba mukwano wandirabise n'ojja wakiri nagamba Shifah kati wadde kale omusajja mwepikira muinako crash negwe tuukayo kubanga nkwesiga omusurprising ayinza okubaawo waliwo bingi nnyo ebirala ebimwepikira ebyana biwala nga omanyi Kampala girls naye nze nebokale n'obwomuwa obubaka because ndi inspired olwa omutima omuvumu gwalina njagala Katumba ali katono nange akange ne bannange kale ate omukyala okutuuka naye nga alina olekayo emirimu gye kale ate naffe okuwasaganya ate time Katumba awo ne tufuna ne twamutrikinze twayitidde mu presenter munnafoomu bana mulabanga bamukyazizza sovira ne mugamba ndabe Katumba mukyazizza munzigireko contact kubanga nyina wana ndi obyo mu surprisinga kati daddy we yali ayina tutuusaayo omwami Mondo gwe twayitogeddeko naye era surprise ena agimanyiko omwami Mondo Mugisha kuba alinga daddy wa Katumba tuba tuli awo tukwasaganya ati ne daddy naye naafuna ebimuwuuba nga womanyi abeera busy is a businessman kale natuuka n'akivaamu along the way olw'ebimu ebiteebereka bambi naye nga ali amaze otutegekera like twalina kikola bingi nnyo ebize bibaawo mu surprise eno but ne tugamba yeah we shall do it mpaka omukyala wandagiridde gyali Namugongo yes ne tutuukayo tujidde ku ndagiriro mpaka waka wabeera ne tumugamba oke mukwano jantusinkana at least yanjulira abantu kyoyogera sagala mune kunteeka bigambo mukamwa bamanyi abaana social media in-laws nengamba tiimu yange bannange omukyala leero akkirizo tusinkana kale tulina okusaba bupya Katumba appointment nkusaba Katumba appointment natugasa bannange nze kasooka ndeeta omukyala banaatera okugamba Shifah oyogera nnyo naye atera ekinsasulwa kwogera so batugambanga don't talk in class naye katulya kukwogera okay mikwano bana twagalize wa wakayimba muyimbira abatokayimba tumale tudde n'omukyala nange nkyebuuza okay katukomewo n'omukyala okay mikwano bote kayimba nange nebuuza zino surprise ataka tezirireta hatataaka neba ne buli omwe asigale mu tiimu ye surprise zino zote sibukyo okay mikwano bote tukomyewo n'omukyala amannya mukwano bya wabingamba nsonyiwa okuddamu bikubuuza kuba twogeredde ebbanga amannya gange bampita Naziri Morini Ayagalla Katumba Ayagalla Mr. Katumba mpulira mupikira nze njagala obeera first lady
mundaba Mr. Katumba. Yes. Ne bambi noteekayo ekyo nogala Katumba kalye ku kyange. Ye era ebirabo byonna byempeereza byendeese bya Mr. Katumba. Amanye nti nze agala obeera first lady. Era mpirira mwepikira. Ate munne olw'embeera bannange buli kintu kye ntwalira mwami Katumba nze Shifah nze akitegese ne ttiimu yange. Era omukyala ali nga Shifah ne mugana nedda. Bwe ngamba nti nyamuwa kino nekino nekino ffe tubitegeke. Nga mmanye embeera munnange biteebereka politics bikiso. Omukyala ono bambi nankwasa ssente ne tutegeka ebirabo bye nga mugenda okubiraba. Nangamba Shifah nandyagadde tumwambaza akagato tumuwe buli kimu amasuuti naye tetumanyi size. Tetulina ate tumukubiramu buuza Katumba yambala engatto size mmeka. Banange yangamba bingi naye bambi nkwebaza okukkiriza n'ogamba nti Shifah kaleka kubanga nkujje ku mirimo gyo ate ng'ongamba biki bakritisayizinga naye lwaki ogamba nti Katumba tolinayo mwami Abami nga bw'obamanyi abaami b'ennaku zino basumbuwa balumya obwongo ne Katumba namulaba nga ye mwami ow'obuvunaanyizibwa gwe nsobola okubeera naye tukwatagane kuba mwami mukozi nange ndi mukyala mukozi. Okola mulimo ki? Naye nze ndina emirimu mingi gye nkola. Ndina botiki, nyamba z'abagole, ndina n'amaduuka amalala. So ng'ogamba naye omanyi kyoba Katumba already ye yafuna nkozi nakubuuza waliwo nakubuuliza nti ne Katumba omanyi kyoba alinayo girlfriend nga gwe Shifah wamulaba nga alangirira nti ali singa anoonya first lady. Ekiteeza singa amuyina yandibadde yakola ki? Yandibadde nga yavaayo ne yeeyogerako naye nga tanavaayo nze wendisoose okuvaayo amanyi nti nze amwagala. Bane tukubireko mu manye nti nze ayagala Katumba nze ayagala Katumba oye. So ogamba nti nno bane nga tetunasanyuka nnyo katoke tukubire Katumba essimu kubanga bannange baadde batuwadde appoint eriyo okusanyuka mubimanye ebya surprise katoke tukubire ku mwami Katumba. Kuba tulina enamba gye twali tukubako ngeri on and off then ne banfunira gye batakubaakubako like gye tusobola okola ki eriyo okubanga tuli wano tuweetala eriyo okubanga tukyetala bwe tuti naye nga munnange omuntu yafunye dda appointments endala. Anange Mukama tuyambe nga bw'otera otubeererawo nga bw'otatulekerera tukuba essimu tukuba essimu naawe gukkuba era gunkuba wandyagadde tumusinkane njagala okumusisinkana. Naye engeri gye nakujja ku byokola nage katuuke wali Katumba ebisigadde nja kukubira ssimu obubaka kasooba obutuusizza nze nzire ku mirimu gyange ojja kumbuulira kigenda mu maaso. Yakuvuga yeevuze yatugambye yemu kuzaakwata mangu. Amanyi bwemba ku bunkenke neetalaatalamu basaagala yimirirawo. Halo gyebaleko ssebo mwami Katumba. Kale nyabo nawe gyebaleko. Kale ssebo nze mpitibwa Hope Shifah oba badde bakugambyeko? Bakuŋŋambyeko. Bane nsaba onsonyiwa okuba nti wasoose n'otuwa essaawa 4 ne tudda ku 6 ne twonoonamu obudde bwo naye mbadde nsimbula kati. Kati nkusange wa? Munnange kati ssaawa zino ate nange ndi kudduka mu town kubanga obwedda nina essimu yo sirina simu yo nti nandikubidde nkunnyonnyole. Yes ssebo. Kati ssaawa zino ngenda mu town era nfulumye ewaka tuli wano Kiwatule tugenda mu Kampala. Badde bangambye Kiwatule naye bino byakuderivalinga bintu it's a surprise mma nsobola okukusanga wonna wooli siina buzibu nze nvuga n'enzija. Oli kuviira wa? Ndi mu kuviira Namugongo. Oli wona kyamu. Mma nsobola okwanguwa gwe just nze mpa eddakiika zompa ngenda kibiitinga I promise you ngenda kimekinga. Nsobola wakiri tukozesa zi boda nkwegayiridde nze mpa eddakiika ŋŋambe nti I can do it in such minutes west nsobola. Why don't you just let nga nkomyewo? Ng'okomyewo ku ssaawa nga mmeka? Nga 10. 11 naye nze singa oba mpaddeko chance n'oŋŋamba oba osobola kimekinga n'otuukako mu budde bwe buti mbadde nsobola mukwano. 10 minutes can you reach me in Ntinda? Mu ddakiika mmeka? Ntinda. Ogambye okay ni Ntinda. Just a surprise delivery.
Atutango ba shit. Apanda mugongo. Wanji mukwano. Wanji sebo. Apanda mugongo ate olaba jjamu oli mulaba. Ajja motoka nagwo. No, nsobola okuteeka ebintu ku boda ne tujja ku borders. Kale jangu otusange ndoze Ntinda nga uwa bwe ntuuka entinda ngamba nti noonye rubies ntinda ku rubies ntinda rubies kanziruke misinde naye muŋŋambe time gye mumpadde nange ne timing kale kanziruke misinde kati sebo kale bwe kaba kayimba omwagaliza kaliwa bw'oba ndyaga mmanyi muweereza kayimba ka toyuganga toyuga abeere mugumu kunze nga wendi toyuga ka bane tukayimbemu wadde tudduka misinde tandikira eno gye nkaagala ennyo abantu muyimbe sabula kati ebyogera omutima awenjagala okay banange okay Katumba ki 1 2 3 go Katumba ne banange mutuve mu bino ebintu soke tudduke bingi nnyo mukyala byeyaŋŋamba bingi nnyo bingi bye twanyumya naye n'abalaba TV basobola kitegera nti olina crash ku Katumba oli wiringi okubeera first lady w'ensi Uganda nabo basobola okiraba naye gwe twalidde ebirabo naye katugende tutuuseeyo obubaka bwo naye bw'agamba nno tobeere disappointed nkimanyi naye andava omanyi batukwateyo ka video k'essimu kuba nnyina omwanjulira wano ku ssimu batukwateyo ka video omuwa obubaka stiru ku ssimu okwo mbumulage Katumba nze munne akwagala okuba buli we mbeera mba nkulowoozaako njagala ensi yonna ekumpeera akalulu mbeere first lady mbeere babiri osobola okutetenkanya ensi eno nkwagala nnyo wonna wooli bakumpeera akalulu kyensaba bannaaye abatulaba mwenna naye bw'atakulonda gwe n'otabeera first lady oli okay? Ndyoke naye kyabamanya nti nze kasita oba omugambye ate nekyawaŋŋamba oli inspired like wamwewuunya omwana omuto okubeera ng'alina ebirowoozo so tojja nyiiga tojja kuŋŋamba nti shifa sente zange ze nassaamu sobola kunyiga kuba omutima guba gusazeewo kino osazeewo na mutima gwo okay bannange tugende akayimba toyuga Viola na Kitende aboogera bannange tudduka misinde obulamu kikulu twambale masiki zaffe okay naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kola ki olaba kano kalaga 13 Turn left onto Windsor Crescent. Ate olinga ayiseewo nange tusazeewo tusigale mu mmotoka engeri gye tukoze eki engeri gye tutannasanga nnyo jaamu ali abnormal era GPS etulaga 12 minutes to reach naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokomwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo buntuuka omwanono nayiwawo bukwakikwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka oba mukubireko mugendi kwa Kashiya naatera nange Hello ndi wano kwa Kashiya naatera mukwano
Ate ongambye ova Namugongo ate Akasha otuuseeyo ddi? Anti banne sina bwe nkugamba bwe nzize mpitaayita. Jaamu oba onoonya gye musalirasalira. Naye ndi wano kwa Akashiya nnyambuka. Kati Akasha eyo wala nnyo tosobola kuntuukako. We tugenda oyitira. Bwe mugenda oyitira? Kati just get some place w'osobola okubeera tetukusange. Kati eri petrol station. Ku petrol station. Ku Stay Oil. Ku Cafe Javas awo ku Stay Oil. Kale kanbalindire wano kale bambi. Okay. Obukuba butonnya omuntu tasobola kukola kikulinnya booda. Kajje kirungi tu communicate okusinga omuntu omubuulira akulindidde wano oli mu jjaamu tamanyi kyoliko. Nange anti kati yendoza yabaze nti tugenda viiramu eri waggulu being nti tuva Namugongo ye amanyi tuli ku booda. Awo tugenze ne mu kwambuka tubadde tugenze naye katubalinde lumu bulungi tweseetinge wali ku Stay Oil. Tutuukewo mbadde nyatuukewo mangu twogereko awo n'owa security aleme tusumbuwa tufune we tuyimirira. Dedda tosaliikiriza gumiikiriza. Gwe gy'osaliikiriza omanyiiyo daba awo tojjaawo be strong. Turn right onto Kira Road. Nzijeko GPS kubanga tuli ku Stay. Gundi. Tuddewa bannange we batatusumbwa. Kano nno kalowooza tubuze. Sebo, how are you? Fine. Like, we needed a parking briefly. Wow, it is. Not really. Not really. Tuyina gwe twali twagala olindirawoko wano katini. Maaso, eh? Thank you. Bebazaako. Bane onayala. Kale leko oli atuwono muleke awakuwa tebajja tukirizaawo nga toyingira Javas. Sinze wano kano ku on the go wano wali akapande Cafe Javas on the go wano we batunda ice cream. Ng'ofulumayo booti. Mwako kavan ka ice cream. Wendi then bwe mpakize maaso gaayo ndi mu Regius. Granville efaanana Regius. Kale se. Nange. Mutusabire. Buzibu kututumira muntu. Bwe buzibu. Ate oluusi omuntu abaketta. Kali naye ali mutuketta. Junior. Omuntu kagira nga ali aka ice cream ali relaxing. Bannaaye bunkenke too much. Ate nze teryange oba wano. Tufudde bane tebatujjaawo tulina bye tugula. Laira walayi. Naawe olabye mufo kyoteekamu ssente agula ice cream. Naye kano bana akagula akakanaana. Bajja linda tululululu. Junior ogenda n'okola face n'endowooza omulabye. Gwe baba nasanga tululululululu wameka ate naawe okisusiza yavaayo ku bibiri gyali mu mufuna ekiteza go wamanyiira kyovuddogaana kano katukali tufudde bane tumulaba atuuse naye maama ayingidde eri munda jukira tetubikola tutyo tugumiikirize ye amanyi we tuli twamulagiridde we wano akimanya emmotoka yeno nagimugambye ayingidde azeeyowa ne tosobola kumala gagenda kwatakinga muntu okitegeera you can't just start kugira we are set to surprise someone. Seriously? Yes, the president. And we are from? So who are you? We are from? I'm Team Hope Shifah.
So what's that team? Team? Yeah. I'm sure, and this is the team I work with. I saw another thing. Mm. I'm seeing the teams, I'm seeing everything. Surprise. I'm seeing the surprise as well, and that guy's face looks familiar. Who the other one? We from Star TV. Star TV. Yes, Nkola Surprises. Star TV. UBC Star. Yes, that's where I'm from. By names of Hope Shifah. So many stuff in the boot. Funny way. Atutumye ali inspired. But yeah. Kati nze nabadde different from where the car is. Jukira ntambula n'ebintu n'emmotoka yonna ejjudde. I couldn't use a border B with this cake with the Eh? You know this guy, when they see him in Kampala, is arrested. Are you for real? Yeah. He's not supposed to be in Kampala. Hey, So that's why we wanted to do it. Come, say you got a busy place. Hey. You know it? Kati tukole tutya. That's why I'd set Ruby's in I know. Kyabadde ate kikola nnyo. Kati ate jam wali. Kati fe you can put us anywhere we want. Kasatu it's already done because Hey. The boot is full. my name is Josh. Gulawo boot alabe what's there. Boot wejjudde. Yes, it's full. Full. Mama bigwa noggwa. Rice, bichi bingi. All those are his, eh? Yes, all. Data surprise. Surprise your president. Someone is surprising you. I love you, my president Katumba. Ye bwagamba. Golowozani. I don't know. Because with these surprises, omuntu ateeba. Eri emmotoka yonna ejjudde bintu byo. I don't know. Umezakao ku piki ejja kumenya. Gwe tolina gw'osuubirayo n'ogamba nti ono. Tolina gw'oyinza tteeba. Okay, waliwo omuntu eyatugambye nti ye ali inspired kantembere wano. Ali inspired by you. Anyumirwa byokola. Yeewuunya confidence gy'olina obuvumo obwo. N'ogamba nti I can be this. N'ovaayo n'okikola. Omuntu oyo nga mukyala yancontactinga for a long time ne mugamba wandize ne tugenda bayinza okugamba Shifah alimba nga bwe ntera okukola surprises oluusi abamu baba bweru ne bantuma wa era nviridde ku Star TV kwenkola UBC Star TV. Okay. Yenze nakawombe Shifah Hope. Kati munnange nangamba omuntu oyo mukyala ayitibwa Morin. Morini mbu ye bamuyita Morini naye nga buli kintu kyentisse nze Shifah nze yakitegese kozesa akkiriza muntu yenna kuntegekera keeke naki byonna mikono gyange nze. She gave me money to prepare everything. Naye mbadde nsaba mukubireko atubuulire yaani briefly mangu akuwa obubaka. You know, I have a challenge now. I'm sorry, since the big one, and you know, I have a challenge. Everyone wants to face at the first date. Everyone wants to be the first lady. Yes, hope it is not that. Fan. Ye fan wo ali inspired. Yeah, inspired. Not first lady thing. Ono yali inspired by you. Hey, I don't want this kind of first lady sort. I don't want. Bino tabiri mu first lady. Choga aberonze. Banji beronda. Kati waliwo omuntu yajja kumpa interview ngagwe. Right now bagwe ba trending sanga first lady. Anze sinze sagala ba first lady. Ekisoka ndi mukazi mukuru nnyo kugwe. You're 24. I'm more than 24. Yes. Na yono fani die hard. Ngabo bane bafani bo. So natutika ebintu bingi Andrew briefly muje ebintu eyo mangu tukozese time biteke we motoka yaffe nabimalawo ejabbi malawo motoka yaffe naye yagenze mu service era naffe twala tukweka surprise akaliwa. Thank you.
bino munnange engeri president gyayambala amakooti yagambye Shifah sitaddeeko ngatto kuba simanyi sayizi naye katuteekeko ekkooti ayambale blaze Uganda ekwagala Uganda ekwagala kuba nzize mbuuza bano omukyala yaŋŋambye ku keeke nteekeko I love you my president Katumba ne ŋŋamba kikkirizibwa omuntu omuyita president wadde tebannalonda tuzze tuli mu mpaka bwe batyo nze ne ŋŋamba ye already ye yalonda owuwe n'olabye Uganda bwekwagala munange Katonda yabikola sinze kati naŋŋamba mukyala nno alina emirimu gye mu Kampala muno naye yeekolera naye agamba buli kiriko Katumba alina followinga naŋŋamba Shifah bambi nyina lwe namulaba ng'atudde mu kkubo nyina lwe namulaba ng'alidde ekikomando kya mmeka 5 100 ebyo tubize bali kutuula mu kkubo tukutuula mu kkubo lutalo tuli mu struggle yes bambi n'abeera hard mu nsiko ate ng'abantu betwogera nabo bali mu bifo bye batwagaliramu so kati nali nina okugaana okuntwala mu nsiko kati muno n'agamba bambi kati Shifah etaano egyo gisobola okugula ebikomando bimeka nagamba akananasi n'ebikomando bwe kiba nga kya 100 bambi wanaabeera mu struggle ng'atambula wakirizi naagula otuzzi tw'okunywa bale baleeta ebirabo Semakula muli ku kitwanguwe munnange n'akola ki ne zino n'atuwa nkwasa ono president simalaga mukwasa ssente mukwatire kabaleeta ebirala naye nga weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one anti mbadde njagala mukubire naye ayogereko wadde eddakiika emu timu eri weewunyisa omwagalwawo ate nze sinnafuna mwagalwa nanti omwagalwa can be your celebrity can be your mom can be your brother can be anyone akuinspiringa komawo munnange todduka munnange bagamba bali wamu naawe mu struggle eno you're not alone ate abantu balowooza mba abwebweru bokka be batera otuma Shifah ali Uganda ali Uganda nsoose namumiitinga ne bambi mukkirize mukubireko naye kabasooke bamalayo ebirabo ngenda mukubira just niwayisaawo ekigambo kimu 3 I know twangwe ebirabo biweddeyo ojja kumpa enamba ye omukubire tetumukubira wano mu show naye kati omuwa bubaka kyakikoze akoze ekintu kino yeebale nnyo okwegatta mu struggle so siina bingi byakwogera naye yeebale ndowooza kiraga nti buli omu ali interested mu eno struggle siddayo nayo si yange eno struggle si yange muntu omu etukwatako ffenna bannayuganda tukwataganyize wamu tulabe nga tukyusa ensi yaffe neera ndi musanyufu nnyo however yemumpadde neera ngenda bigabana n'abalala si kibi amina kozi yamweza kayimba ki ng'atugamba gye twasoose Namugongo twasoose beera naye yagambye atya tukayimbe mu ttiimu yagambye atya yagambye abantu aboogera bo babeerako bingi by'obigaana naye nagambye tuyinza obutafuna budde mukubira ne mukwata ka vidiyo akatonotono nenzija nako ku ssimu kaddakiika emu nategedde embeera eyinza obba bweti kampuleyinge wano ka vidiyo ke namugeeteeka obubaka briefly wuuno tusoose naye nga tuli Namugongo wuuno omukyala naye yagambye ye wadde tekibedde still faani faani alina options ebbiri katugende neya faani
kubanga ye fan nnyo first. Tukyali mu struggle. Tukyali mu struggle. Naye nga Katumba oye waliwo n'akakola obulungi jangu challenge wanji sweet. Challenge want tujjako mask o challenging. Katumba oye. Naye nga bannange Matooke. Kawunga. Soda. Sabuni. Katonda muwomu. Amina. Naye nga kivudde ku ntobo y'omutima gwe era lyessanyu lye bw'alaba Shifa yatuuse lyessanyu lye teri kirala. Katumba oye. Okay, mwebale nnyo. Naye nga bambi bawa obubaka bambi akikoze like obubaka bwange eri akoze ekintu kino yeebale nnyo okubeera mu struggle, yeebale nnyo ddala neera n'abalala ndowooza yeegasse ku bantu nga ba Mwami Mondo. By the way Mwami Mondo surprise naagimanyiko gye nasookera ayinako idea about it. Yes. Mwami Mondo, Mwami Gashumba, Mayor to be Innocent, bangi nnyo ababadde mu eno struggle abatandise ogiraba. Mulimu ne Mwami Male. So kati abantu nga bano we bavaayo naffe abavubuka kitulaga nti tulina gye tukola ki? Gye tugenda. Tulina gye tulaga. Yes. Kubanga mu ntandikwa nali omu. Kati ndi musanyufu nti mwenna mwegasse ku ki? Ku team. Ku struggle. Nyinza okubagamba kiri kintu kimu. Katonda abawe omukisa atambule nammwe. N'oyo ampadde bino ampadde. Katonda amuwe omukisa. Amina. Wajjazze. Amina. N'abalala ndowooza balabireko oyo. Eyo faani wange yeebale nnyo yeebalire ddala naye ku kya First Lady tukyanoonya. Yagambye nti kangezeeko tomanyi omanyi ba Kampala girls beetaala naye you never know. Epic, okay. One not allowed. Hey, okay. One. Okay, thank you very much. Okay, thank you for your time. Bannange nze ani atuukiridde president nampa obudde. Ebintu bino bisoboka. Naye olabye lubadde lugendo. Balabye show gye yatandikidde. Badde balaba enkuba etonnyemu awo ne nga team tulinye boda. Ate enkuba n'etonnya ate ntugana tusigalemu jam. Bikufuula omulimba. Tuyanze nnyo tweyanze gena gye tuvudde mbagamba. Nera tubadde tusuubira. Lwakubanga ki? Nze ku byoyogedde Namugongo. Ate Akashiya. Nze mbadde nkivuddemu. Nkitegedde. Nendibalekera n'entambula byange. Nkitegedde bulungi nnyo. Naye kirungi nnyo mwebale nnyo abasita. Yesebo. TV. Olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Yesebo. N'Abannayuganda bonna kubanga kati bulijjo baali beebuuza ebya kampeyini bivaawa. Ndowooza balabe. Eno y'emu ku example eraga nti ebyagonjibwa gye biva. Kampeyini simanyi biki ebirala. Ebirala byonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye omukyala yaani erinnya? Maureen. Eddala. Maureen sijjukira ddala biri kuli yayogedde nasoose mu miitinga Namugongo first. Yes. Omukyala Maureen neebalizeeko. Yesebo. Mugambe yeebalire ddala olw'okwegatta ku struggle eno. Era ayinako eyagambye nze ne mbasibedde First Lady. Omuntu ne bw'anaabeera ng'anaaba First Lady omwami we osooka beera friend. Osooka beera friend. Nedda nze nti mpisaawo bubaka nze banaye bantuma butumi. Naye talina buzibu asobola okukitegeera. The what? If you want to send him help. Wow, that she would like to send help right now? No, the sample wanted to send him help. Oh. Which number do I send? 0778. Mubirabye. Hey, omukyala tumusanze wano struggle. Abavubuka bamanyi kye baagala. Hey, bannange abasita TV nebaza omukisa guno omwami Katumba wadde China kyogamba. Nebale ku inspiring abavubuka. Siri mu inspiration, oba siri ni participation. I'm here to liberate Uganda. Okay. And I'm serious about this. Hey. It is not a participation, neither an inspiration. I live as me Katumba by my means.
Okay. But my target is to liberate Uganda. As I said before the nominations, I said I will liberate Uganda psychologically, economically, socially and politically. And that is what I'm doing now. Amina. Okay, Oyinayo b'otumirako? Ntumira mwena Uganda. Yes. Abantu bomu East mbatumira. Abantu bomu West mbatumira. Abantu bomu North mbatumira. Abomu Central mukwano gwe munda zigagala kunzitabusi. Yes. Simanyi wa kutandikira. Too much love. Too much love. Naye kyembagamba ekisembayo bulonde Katumba akabonero munyweza n'ekyokubiri abavubuka temwenyigira mu muvuyo nga wensabira Uganda nammwe mugisabire. Amina. Nga tufuna omukulembeze nga Katumba omulungi. Oye. Mwebale nnyo Katumba oye. 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 Tweyanzege bannange omule wa TV omulungi mwebale nnyo okuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse ku surprise yaffe mwatwe pressure gye twabaddeko n'obunkenke olugendo lwonna mululabye witnessinze naye bannange omwami ye ba first lady mwade mukyebuuza bangi bajja beewandiisa naye bafaani abaaniriza baddaihadi abali ku struggle naye ekiri ekya first lady tannatuuka bannange Kampala girls mutuuleeko wansi bawa application naye ng'oyita ku 0782101569 07025621 57 onombuza Shifah surprising antya omuntu wange hero wange omuzira wange omuntu yenna gwe gwogamba nti I'm inspired by that person Shifah abeera atuukayo. Thank you so much wanje mbulidde ogamba naye nze kyeŋŋamba mwebale nnyo mwebalire ddala kale ssebo n'oyo omukyala munneebalizeeko Maureen omukyala Maureen Mukama amuwe omukisa yeebale nnyo yeebalire ddala faani wange. Amina. Maureen bakulabye mu video kasita tetukubye essimu naye obubaka obadde wabuwadde. Okay tuyanza nnyo tugenda gifuna tusigale nga tuli mu kyaki kubanga atuukiriza ebyange byenjogera. Yes. I do not speak the change. Yes. I make the change. Yes. Kati ye akiraze nti ali timu Katumba tetwogera bwogezi tukozesa bikolwa naye mumulabye akozesezza bikolwa n'abalala mukole bwe mutyo. Alright bannange, let me say bye bye mbagala nnyo Hosh Fashions. Thank you for the attire. I appreciate Tina Beauty Clinic ku lw'ensusu ezinyirira mwettanire mbagala nnyo Star TV mwe wetuwa mukisa guno okubeera nga tutuusa obubaka bwaffe eri abazira baffe. Thanks for everything. Tubagala nnyo. Bye bye bye. Katumba oye. Kale katugende ffe tweyanziza.